Omusajja omu yagamba nti ebitasoboka mu maaso g'abantu mu maaso ga Katonda bisoboka. It is unbelievable naye ate nga kye kituufu. Nkiddamu tekikkirizika naye ate nga kye kituufu. Laba vidiyo eno nzije nkunnyonnyole. Nkuddiramu. Laba vidiyo eno nzije nkunnyonnyole. The biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the President saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs. His approach is ayagala full video jangu mu gundi yange njikuwe eno si AI ono Paul Kagame. Nkiddamu, this is not AI video, this is the real Paul Kagame. Emabega kawo Paul Kagame abadde avuma abantu bano ng'abalaga nti bakolonialisti basiru biki n'agoba ne Belgium. Essaawa eno olunaku olwaleero ali mu kupraisinga Donald Trump bagiyita America nakugamba luno olutalo lw'e Congo jakakasa mu America kyani nakugamba this revolution y'aba capitalist tujja mu Uganda. Nkiddamu, tujja mu Uganda. Paul Kagame bamufukamiza kakati owe Uganda asigadde mu bbanga. Nkiddamu, owe Uganda ne China ye agisigadde mu bwomu. Samei Ruto naye bamutadde dda mikono gy'omu America Donald Trump. Kakati kitegeeza nti owe Uganda ne China ye agisigadde mu bwomu. Nakugamba abantu bano babateeka mu ICC. Okigira Felix Tshisekedi abantu bano bateeka mu ICC. Jukira ebbanga lyonna lyonna omwami ono abadde yeegaana nga nti talina kakwate ku M23, tagina ku kakwate konna. Bamutrapinze endagaano eno. Tosobola kusayininga ndagaano ku kintu ky'otaakola. Tosobola kusayininga peace deal ewantu w'otaatinkuula mirembe. Emirembe sigo wagitinkuula ate peace deal obeera osayininga yaki. Omwami ono bamutadde mu trap. We yamaze okusayininga deal, meeting yabaddemu abantu bali batano. Kwabaddeko Felix Tshisekedi abadde amaze ebbanga lyonna ng'avunaana Paul Kagame okuba nti yali emabega w'okufandinga M23 okutulugunya North Kivu ba Eastern Democratic Republic of Congo. Kwabaddeko Lorenko wa Angola ono yalinkinga Felix Tshisekedi ku Joe Biden nga Biden yamaliriza ekisanja kye. Jukira Felix Tshisekedi yali alina okureceivinga ki okubeera nti ye chairman wa East African Community. Oshigira n'atajja nagenda n'asinkana Joe Biden. Kwabaddeko Ndashimye owa Burundi ono die hard one wa Felix Tshisekedi nfanfe weera babadde mu lutalo luno paka. Kubaddeko Paul Kagame owa Rwanda, kubaddeko ne Samei Ruto nakugambye olutalo luno baluyita decolonization. Olutalo luno luli mu Uganda na Congo Democratic Republic of Congo eri secured. Kakati muna Uganda bulijjo mutya nga mutugamba amagye gagenda kuva Rwanda, gagenda kuva Kenya, then gajje mu kalulu okutaasa Museveni. Kati kino kikuleseewa nakugamba ojja kakasa amaanyi ga capitalist. Just ebeera time nemba gamba tunaagenda okumulumba ono Chali nga Chali ono musindike nga bamutemyeko buli kimu ng'emirandi ya mikutule nga tusindika busindisi kugweri. Kakati ba strongholds ba Yoweri Kaguta Museveni baba mujjeeko. Nkiddamu, Paul Kagame amaze okusayininga ku ndagaano n'eggwanga lya United States of America. Kino Samei Ruto kino era kati Samei Ruto akugamba kati ku America kwesiva. Nkiddamu, Samei Ruto akugamba ku America kwensiba bampita Dr. Shama kabaka wa Foreign Affairs. Nkiddamu, bampita Dr. Shama kabaka wa Foreign Affairs. Ever challenged but never equaled. Okitegeera nakugamba kino kigwera wano mu America alina okufuna kyayagala mu ngeri gy'akyagala mu kakati tujja Uganda ng'ebyowatiro babimugjeeko.
kino kikunnyonnyola na lwaki tebaamuwadde invite, tebaamuyise kusobola kukola ki kubeera mu ggwanga lya United States of America, kubanga bano nakugamba ono capitalist enkola ye agenda kugamba ekintu kyayagala, either okikole forcefully oba peacefully. Kagame baamugamba kuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, ataddewo embeera n'ateekawo embeera kulasiti amaze nakkiriza, era wamaze n'akikkiriza. Kaakati ne bamugamba mu kisenge awo kati tugende mu ICC oba ogenda kusayininga endagaano ogambe nti kati democracy agenda kukola, era olina okusiinika okukakasa nti no tetukoze eki, tetukuforsinze endagaano neko Paul Kagame mu jimpe sayininga we tugenda okwogera nti Paul Kagame agenza okuva mu ggwanga lya United States of America ng'amaze okusecuringa deal eri worth $222 million zagenda okuteeka mu economy. Wabula ate ne Sammy Ruto naye bakulaga nti essanyu ly'ayina ye strategic partnership renewalingddwa wakati we n'eggwanga lya United States of America. Kakati eyasayininga deal n'Abachina era chairman w'akabinja kannaamu BRICS ne G77+1 kimulekawa. Nakugamba Munnayuganda, understand the scope of this battle. Bano ba capitalist tebabazannyirako, nkiddamu tebabazannyirako. Munnayuganda tugenda mu protest vote. Protest vote ye democracy ne human rights. Tuba twogera ku capitalist policy nti democracy ali followed by human rights. Ono democracy wabeera ne human rights wabeera akalulu kategeeza democracy, then okwekalakasa kutegeeza human rights. Once you activate it waliwo agenda okuba. Nabagamba ekintu kyonna kyonna era nja bagambanga buli video yange paka Democratic Avenue wena blocking wajibaita dialogue, but when dialogue is still open ebimwe panka bya bwerere. Paul Kagame mbakoledde videos eziwera ng'avuma abantu bano, abavumye n'abavuma naye kati bamutadde mu kamera ye kennyini neeyogerya speech zino. Wemaze kino ekifaananyi ne bakifulumya ye kennyini ng'ali mu kuseka nga musanyufu muzibu olwaddiru gyakoze eki yaze nakugamba everyone needs America. Tugenda mu protest vote. Protest vote. Democracy and human rights is an American foreign policy. Beba nanyini b'akalulu kano si ka Museveni. Era akalulu ke tugendamu kalimu ekintu kye bayita international intervention. Lwaki Omumerika ono alina okutaasa American dollar, alina okugitaasa naye agitaasizaawa, agitaasiza Uganda. Mu Uganda awo waliwo omwami yakamala okusayininga endagaano ne Wagagai ekwata golodi wa Uganda ali worth trillions and trillions of US dollars. Amuwadde Abachina baagala kukozesa golodi wa Uganda okuba dola bagijje mu circulation nga bayita mu kabinja kabwa ka BRICS. Kakati lugenda kubeera lutalo. Congo is already secured. Nakugamba nga tebinatandika binono years back ne kugamba nti abantu bano ensi ze beetaaga ziri bbiri. Beetaaga eggwanga lya Democratic Republic of Congo, beetaaga eggwanga lya Uganda. Threat oba menace badde mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo ye Paul Kagame yabaddeyo. Kakati bamumaliriza bulungi nnyo mu mirembe, bamumaliriza mu mirembe era ne mugamba kakati enkwatagana yaffe naawe ezzeewo. Nakugamba no capitalist gwe kasita okola ekintu kyayagala. Owe Uganda bamugamba peaceful transition gye baagala Ntebe. Okitegeera ate ng'agenda kukikola mu ngeri gye bakyagala oba bagenda muforce. Nga njagala mujjukire Kagame we yalemerayo nnyo Masadi Boris yajja n'amugamba nti osobola okuvaayo mu mirembe naye oba tokyagadde ekizo osobola osigalayo because we have the necessary tools ezisobola okukugjayo. Okitegeera ekintu ekyo Masadi Boris balina necessary tools ezisobola okujja omusajja ono mu Ntebe. Wabula gwe kiki ogenda okukola? Ogenda kukola events bbiri. Nakugamba ezo events ziri bbiri. Munnayuganda togenda kulwana, toweetaaga kulwana, nkiddamu toweetaaga kulwana, ogenda kukola events bbiri. Esooka event ogenda kulonda, ogenda kakuma, tugenda kalonda Omumerika n'Omungereza oba capitalist bano ba Democrats si be bagenda okukulondera, ogenda kulonda. Ekyokubiri ogenda kusituka. Kwata fulaga, toweetaaga jambiya, toweetaaga mundu, toweetaaga mafuta, toweetaaga kibiriti. Kwata fulaga ya Uganda. Tugenda kutambula paka mu State House Entebbe ne Nakasero tubasikeyo. Kiddamu tugenda kubasikayo. Kakati ye twagala akole ekyo kyasinga okukola, kyasinga okwagala. Nakugamba buli we twetaaga okugenda twatuukawo dda. Buli wabadde fireeti nakugamba bano bajja jjijjawo kubanga bwe bakola gwe Munnayuganda tosobola kukikola. Mbadde temusobola kukwawula Kagame ku Museveni, abasajja bakikoze. We twogerera kati waliwo ali mu kukolima. So tugenda muki? Tugenda mu protest vote Munnayuganda. Ekitoddawo kukigira Uganda egenda kukyuka forcefully or peacefully. Eyo odi eri mu mikono gya NRM okusalawo batuwa Entebbe mu mirembe oba bagenda kufoosingibwa. Kyekibadde Congo nga Kagame alina okuvaayo mu mirembe oba bamufoosinge okuva mu bibira bya Democratic Republic of Congo we twogerera nga kati kiwedde.